boogera olulimi lw'enjogera mwe mugenda okubanga musinga okubundabunda wano mu Uganda ne mu Buganda ate temusuubira agenda kubakwasibwa kisa. Mwali badde musooka okwebuuza nti abantu bano be baani tubagambye nti tewaliwo ggwanga lye bayita balaalo era bavaawa. Kale katusuubire nga mwe babasiriwaza nti baamuno simanyi balunzi bante bava mu bitundu ki ne beekuŋŋaanya mu gabinja aganja ago ne batambula wembe ya amudi. Mwali basanzeeko ku kkubo nga batambwe nnyingi kubanga ffe tumanyi nti babawa bituleera. Okwekuŋŋaanya kizibu. Nagendako e Toronto ne nsaba Abannayuganda bangi nga bali mu kitundu kyekimu nga bakuŋŋaanya. Anti nze nkugambye nti bala ebiseera bye eby'omu maaso tolina weogenda kuba obayita wammwe kubanga bano balina missoni yaabwe empanvu. Mwami Museveni 1999 yateekawo be bayita the 3 C's mwe bamuyita abalaalo abasongola eri mu Zaire babayita banyamulenge. Abantu abo the 3 C's Mwami Museveni bwe yateekawo abalaalo abasongola bwe muwulira abeegabidde eri e Kasese andire banyamulenge. Tunuulira missoni yaabwe era mutunuulire mwe lwaki mubuuza nti we bajjako wano mu Buganda n'ovaayo okwogera balaba nti nno ntososola. Kale katugambe nti banoonyi baabubuuzi Mwami Museveni tasoose batwala mu bitundu bweri gy'ava mu Western Uganda n'abagabira ku mafaamu ago. Tulaga sebo mwe mukyali awo mu muzannya basajja nno batutta ensi eno basooka kweddiza bya bugagga byonna be bali mu Golodi be bali mu Kasooli. Nkugamba bano abasajja be bali mu by'emmwanyi ku nnyanja bagobyeyo abantu. Waliwo n'abalaala abali ku nnyanja n'abalaala abali ku nnyanja bali amudi ababaka abaana bammwe amasasi n'abala ne babanyika mu nnyanja. Bwe njogera ku nnyanja soogera eno yokka Lake Victoria mugende mulabe ekiri e Nakasamba n'awalala wonna bitundu by'eggwanga. N'olwekyo kino twagala kukisaba Mukulu Museveni, you've played enough game. Era ffe abamu kulengera ffe abatabongoota pulogulaamu zo z'okola ne weefuula mbu simanyi bano obagwa. Ffe tukimanyi nti abwe muyita abalaalo gwe wabaleeta wano olina emissoni yo mpanvu. Wasooka kuba eno katokolide ey'ewaffe ne muziganga ettaka eriryeyo yonna ne mukozesa olukujjukujju mbu simanyi bano bazze simanyi kola pulogulaamu. Basooka kwegabira zino gundi zempulidde ono ayogerako ranches zonna ne bazitemaatema n'abanyankola eri ne bazitemaatema. Temulowooza nti nno nti buli muntu yenna ali awo mujega abatunuulira mbu simanyi mbu bano nga bwe mpulidde mukwano gwabwe ono omwogezi w'abalaalo Kiwanda bw'abadde ayogera mbu simanyi bano bantu mubalabe. Twagala tumanye abo abantu bava mu disitulikiti gye bajja nga babakuumira n'emmundu mu bituleera. Omunaamanya mbakkirize. Nedda kye twagala okugamba Buganda is not a dumping ground for every musaatuusi. We have had enough. Buli musaatuusi se baasaatuukira wano. Nalaba n'omusaatuusi ennaku ezo agamba mbu kabaka olubiri lwa kabaka olw'ebbanda mbu si wawe. Ne musigala nga mwenna mwegize muti bwe mulaba kabaka ze ku mikolo bwe tuligwa w'oligwa. Naye ng'omusaatuusi se baali mu Buganda we yakolera statement nti kabaka wammwe kuba no Ssaabasajja Kabaka tumanyi yennyini ttaka lya Buganda ye trustee. Sebo omusaatuusi n'ayogerera wano nti kabaka mu lubiri lwasulamu olw'ebbanda si wawe. Bonna ne bazinga bati emikono kuba abasinga balya nabo. Fene tuvayo ne tubagamba mutunuulire ebiseera bya Buganda eby'omu maaso. Mujjukire nti buli maka gammwe Mwami Museveni ng'ajja wano baabawa omukazi omulaalo. Bano be muyita abalaalo mukebere mu maka gammwe manyi mutulaba. Liwaseronga pulogulaamu atulaba. Mwami Museveni yakola pulogulaamu ebawa abakazi abalaalo ng'eno mwe muba mwebase nga mufuluuta nga mukomawo emisana ne mukyamuukirira ku bukunkumuka bwe ekiro baba batunula ng'era bapulaaniga. Musajja atugamba nga tugenze eri nti lwaki babagabidde abakazi abalaalo buli bye munaakolanga mu nnanka yammwe tujja kugifunanga information. Ne banoonyanga mu Kiwanda tukuwaddeyo omulaalo w'obuuya. Kiwanda simanyi alayika nayo nga babiri. Ate sebo ne bwaba minisita okuwa obwa minisita bamala kuwa mukazi mulaalo oba tomwetaaga tojja kububeerako. Genda olaba abakulu ba gavumenti. Buli mukulu wa gavumenti n'omulaalo we. Sabo malirize. Sebo tontwala misinde sebo leka malirize kino nkibasaba.
wano tewali wagoba muntu asenga wano kubanga wano mu Buganda buli muntu wajja ne yeegazanyiza n'abamu bwe bajjeeye wamu tetusobola kubalonda. In fact wano mu Buganda okawenda ba muntu gwe basobola okulonda nga si waawo. Naye ntambudde mu bitundu bya Uganda okwawukanako namwe ababeera wano ne mukyamuukirira. Tewali muntu akkiriza kulonda muntu atali weewaabwe. Naye ffe wano tubakkiriza. Ne muleme okutwala obuntu bulamu bw'abantu ba wano mu Buganda okubafuula abasiru. Pulogulaamu ya Mwami Museveni tugirengera yasooka kweddiza nti Buganda yaabwe kati. N'asoma mbwe abaakola endagaano era ku Mulwenda mbu baagabanya bubi ettaka. Tubuuza jjajjawo yali ludda wano mu Buganda okuba nti bamuggyako ettaka. Ate tugenze okulaba abasinga okutukonya bonna wano ewaffe. Abasinga mwajjanga banoonyi ba bubudamu ne tubaaniriza n'ekisa. N'olwekyo sebo mukama wange ontutte ntya gisebo mukama wange nzikiriza abantu baffe be bagoba ku ttaka. Olunaku lw'enkya tubagaye tugenda kusinkana ttiimu ye Sangobe ne ttiimu ye Gindi wano Ekkololo abajja be bagobawaawo. Naye bwe baba bakugoba ku ttaka tugezaako okuyamba abamu mu biro bino. Eno essimu yange tonkubira kunsaba fiizi naye nkubira ng'ombuulira ku by'ettaka. Twetaaga okubayamba muleme kufuuka mumboze naddala wano mu Buganda. Essimu yange eri 0757 69 47 54 0757 69 47 54. Neyanziza Wangaala Aisa Abasajja kabaka wa Buganda. Weebale nnyo okyogedde bulungi kabaka wa Buganda so si kabaka wa Baganda. Honorable DB bali kuweereza owomedde suuti nze ndowooza buli kitundu kibakiwa obuyinza okwekolera etteeka erifuga ettaka. Naye mu sente okisusse Alan Ssebaale alikyaga omukono bw'atyo bw'aŋŋambye. Honorable Kiwanda Godfrey we forward ku nsonga y'abalaalo oluvannyuma nange waliwo abakulabana abalabi baffe ab'olulango kansala Katende Wattuba ne mukulu Abu Ebusunju Kitandwe ne Mugisha Lawrence Namwene balabi baffe balugenderezo omukwano gwaffe Hanifa Bintu Ramadhan ne ttiimu ya Kisoboka mwenna ne bannamitiana North mwenna mbalamusiza era mmanyi nti mutulaba. Kakati olwokuba nti omwoleso gwaffe gutuuse njagala olwo abantu abamu abalabi ba BBS ng'ate mulina obukugu obw'enjawulo. Tubasaba abalina obukugu waliwo tukyalinayo abantu olina obukugu naddala mu kwongera ku mutindo ku bintu abantu bye bakola. Olina obukugu mu kulima ebitooke, olina obukugu mu kulima emmwanyi, olina obukugu mu kulima. Nsaba nkubireko ku ssimu yange kubanga twagala abasomesa bagenda tutuyambako. Essimu yange eri 0772 63 25 38. Mumwe n'abalina obukugu olina obukugu obw'enjawulo mu kulima emmwanyi. 0772 63 25 38 0772 63 25 38. Kakati mumenya olina ebintu byagala okwolesa byokola byebagala okusomerako mwoleso ganda omwoleso baguyita kisoboka tobongoota. Kisoboka tobongoota tomanyi era sibongoota tugana okubongoota omumanyi ati yenanyini TV. So kati ndi waka kakati abalaalo Buganda ko kase baveeko ekisooka abantu kibalina okumanya nti abantu nga bwe tweyongera obungi n'ente zeeyongera obungi naturally bwe tuli. Ennaku ezo nali mbuuza mukwano gwe ng'alina eka 10 ez'ettaka naŋŋamba nti eka 10 bane eka 10 ez'ettaka ekinene nnyo weetaaga ente 50. Buli ente yeetaaga eka 2 ente emu yeetaaga eka 2 mweriira okwetaaya. So that means nti bw'olaba kati ente eziri mu Uganda already tulina okutandika okufuna pressure y'ettaka. Ekyala gye tukoma okwogera bino bye tubeerako wano tuli mu Kisoboka tuli mu kino kampu Luttamaguzi abantu mukole pressure yeeyongera ku ttaka lyaffe because kati buli muntu atandika okulowooza obulimi nga ansa okulwanyisa obwavu. Ekyo kireetera n'abadde mu kibuga adduka n'addayo Nakaseke n'addayo Mityana. Kitegeeza ne tuwadde tulowooza nti awo tewaliwo muntu kati abantu bonna bazzeeyo okuba nti bakola ebintu mu bitundu byabwe. Kakati
kyekyokudamu ki ekyokudamu kiri nti abantu tulina okukyusa engeri gye tukolamu emirimu. Bw'obanga oli mulaalo ng'olina ente, abalaalo bentegeera ng'ogyeko abalala naye nze abalaalo bentegeera wanu kyemulina okumanya nti enswa bwekyusa amaaso naawe okyusa envubo. Ebintu byetwali tulowooza bintu wagenda nga mu lukoola n'olunda ente ng'amamira omushana wadde agamba nti President Museveni ayita obuzibu yateekateeka sseŋŋenge kubanga luli abantu ffe twalundanga ne tugenda ku ddaamu ya Mwamireewo n'oteekayo ente ne zitambula paka Namigavu ne ziva Namigavu paka Kanyale ne ziva Kanyale paka Matte. Olwayo tokyalina w'oyita wano nnimiro wano nnimiro wano nnimiro. Kitegeeza nti katokyasobola kulunda okujjako ng'olina olukomera. Kitegeeza nti tulina okutandika okumanya tusobola tutya okulima emmere y'ente. Abantu abamu kati abalimi balina okukola partnership n'abalunzi. Bw'ogenda mu Kikuyu ekimu kye basinga okukola Abakikuyu Bannakenya waliwo abalimi bo nga mulimi wa muddo Pakchwang mulimi wa kasooli naye ng'alimira bali abalina ente. Kati ekimulina okukima tulina n'okukyusaamu obute bano bwe tulowooza bwe tubadde nabo buno kubanga obute bwensinga okulaba buli mu Kayanula kubwenda bina wano mu bifaananyi ebya BBS obute buli ffe tuyita Obuganda Obukaramojjo Enyankole tosanga konte ya Fresian y'amata. Yes kati obute buliroko tulina okutandika okutsobadde n'obute 30 tutandika okukyusa funa ente zennya ng'osobola ziteeka mu kiyumba zaadi ne zikuwa amata almost agasinga na gali agabadde mu buli bubadde otambuza. Otherwise mugenda kufuna emitawaana mingi obute buli ku byalo katambuza paka Joji ne kave Kajoji paka Kitotolo ne kave Kitotolo paka Kwasa n'omukaga kati ebyo bigenda bikoma obwongo bulina okukyuka. Kati mwe abalala bagenda bajjanga boogira mwe mugisha obanga obadde n'ente 7 zikendezo nga nti kati nsigaze ente 15 naye nga z'amata. Kwa kati enswa bw'ekyusa amaaso naawe okyusa envubo. Ekyala abantu baffe kye balina okumanya nti wabeerewo abantu engeri gye bamanya nti muyingire mu kulima kuno okw'ekibalo. Ekisembayo abantu balina okumanya njagala okukiddamu teriiyo tteeka ligamba abantu nti koma wano oba kwano omuntu asobola okufuna awantu wonna gy'abeera kasi tobeera ng'ogenzeyo mu mateeka ne wobeera Muganda ne wobeera Munyolo nga gwe bbala mu Baharo Gagayi tosobola kugenda n'ogamba nti ogenda kukuba ekivvulu ekyennyimba wakati mwekereziyo kimbire mwekereziya newankubadde ojja kuba ewammwe Bunyoro. Olina okugoberera amateeka bagamba nti amateeka ag'okulunda ku kino kuteeka olugoye ente ezo zigeme kino that is the law and order. Tetubikola bukozi olw'ensonga nti oli wa ggwanga eno oba oli wa ggwanga eno bino tubikola nga bannayuganda. Ekisembayo ate ekyamaanyi busuula abantu balina okutandika okugaziya ku bwongo endowooza eno ey'okulowooza tuli kati twafuuka the world became a global village. Tokyasobola kutwawula twafuuka omuntu omu tokyasobola gamba ono lw'omushana muganda wange ddala nyinza n'okukagiza ekyama kyesibuulidde walusimbi nga nkibudde lw'omushana yensi kati gye tulimu global village tuli muntu omu tetukyasobola kweyawulamu ffe tuli kino ffe tuli kino ffe tuli omuntu omu bw'ati. Era ffe politics waffe tuvola ffe ng'aba national resistance movement ffe politics waffe tumuvugira ku mawanga tetuvugira ku ddiini tumuvugira ku mwoyo gw'abannayuganda ogwamu nationalism patriotism pan-africanism faawe tutambuliza politics waffe si politics wa mawanga si politics wa ddiini. Temwerabira omwoleso gwaffe ogwakisoboka ng'enaku z'omwezi 17 naku z'omwezi 18 omwezi guno emutetema mwebale nnyo mubalida gwabwerere omwoleso gwabwerere okuyingira misomo gyonna gya bwereere gyonna n'ebikozesebwa byonna mugenda bisanga ku bbeesi embayo wansi enkumbi singi kasanvu endokwa z'emmwanyi weeziri kasooli buli kintu kyonna bomba buli kiri ku factory price bomba etandika ku mitwalo 3. webala ekisoboka honorable Katwere Burhan president wa Media Callers Association Buganda tejja kufuuka kasomba buli omu bwotyo bwobiraba. Salongo George Kiberu Makome Munagomba West Jambosa na NUP ne Achilles Sekiwala kansala tubiwa mu Kisaseyo mu Kawempe. Muganda Achilles Sekiwala Honorable Charles Omuchana naye akozesa akaddaako okubye ku nsonga y'abalaalo owe abantu amagezi oluvanyuma ndeka bamawulire bakologwa kiriza obaganda Buganda will collapse. That's not. Yes, pressure wo. Kata we give an example frontline ya oyo nabo yegana kuva Kisoro okutuuka Rwenshama okanungu ogene paka Rwenzori nto mulaba ali awo Museveni gyo uli anta akasuka n'ennyonyi bwe bigana abantu ne batandika okudduka badduka bajja kudduka nga bajja mu Buganda and toja kuŋŋamba nti nzize
nonya mmere nonya wembeera gunoga olusuku lw'emmere Luttamaguzi nti emmere enimu okugirya I will eat. What I'm trying to tell you, ensi kasite ndozo buwulire ebiri e Sudan ey'engulu millions ne millions z'abantu zayingidde Egypt. Society kasite ebeeramu injustice n'ebeeramu entalo n'ebeeramu instability tosobola kugamba nti gujja kubeerawo n'emirembe olina okukipulaningira. Therefore okubaawo okwo bali okubanga balina justice bw'obanga toyagala olumbibwe then bali abali eri balwaneko babeere ne justice. And first and foremost eno njogera ya politicians okusinganya bava wano mu Buganda is not a dumping ground. Whom are they dumping? Osobola otya ogamba omuntu ekitonde kya Katonda yatondebwa ntatwano bamu dumpings rubbish kasasiro kiki? It's an insult. It's an insult. Actually si bugunjufu. Noganda bali abantu human beings are being dumped. Wait ki. Now, but you see the larger issue erinti kulwaki totunuulira the injustice against them. It's forcing to move. Nkugambye gye baali ettaka lyabwe mukulu Museveni baalinyaga. No one know. They even hear it. Please. Genda wano mukato corridor, you will find ba Museveni ne group ya very well. They have square miles of land, 10 and above. 10 square miles of land. And baritadeko mundu bali fences. They push the population off. Kat kulwaki tono why are you on the move? No one ku justice ye. Because the more they uproot them, you get wabanga tobalwanyeko is the more there will be a problem. Now yes, that's why you see these Karamajong kids bola bawano babagobye yeri national park bagobye Kidepo National Park yego which park do you have in Uganda? Two even poverty, even minerals. Now, so you have the Rohingyas. Those kids come from one sub-county. Please, you have Honorable so you have the Rohingyas. These are endangered people. They are facing injustice. Kakati nebano nabo one day are they facing injustice? Waliwo omuntu abateekako lebo ensi ebalwanyise lebo ekyapa personalized n'aba pleto maaso akalama ensi ebalwanyise babeere desperate nnyo bamulwanirire okufiirawo. So the now you know Amina, you heard about Amina n'ekikajjo nti ewe aba agenda okulima ekikajjo mu Acholi mukulu Museveni ayita elders nakaba nange mukimuliko mukyala alime but bano abaagala okulunda tasobola kuyita bali n'agamba mulunde. Because what is wrong with gwe busuulwa okugula ente ezo 5 n'otandika olugero n'ogenda ng'orentinga ebisubi. By the time you reach the border and back omwaka gumu ng'ente 5 kati ente 7. It's good business. Wanji? What? Why? You see, the whole, let me tell you, I was in Rushere. I was Ampera fees Avao Rushere. Now Mawulire, and I was a teacher in Rushere primary school. Babasajja abakadde barutamwebwa abafuna zirwanche zabo ba the rate Rushochi naba mukulu Museveni yabawa tractors from loans from UCB wamune singenge nebagana. Because you see echo government nze ntunde ente 5 ngule singenge is not business. More especially land which is very vast. Have you been in northern Uganda? Atang sub-county Jowulireyo is the size of the district here, the size of Chiboga district. And the population is very sparse. It's more or less like a national park. There is no population. So what do you lose in Tebozitambula? You can make an arrangement in Tebozitambula. You can regulate this. Ndo kumwanyiza feche tuta value addition okongere mutindo ku kasoli gwe tulimye tukusobanya abantu baffe obutunda kasoli nga mpeke ne tumongere ko mutindo nga tumulunda Musone company tulesenyo company ezirunda
ebisolo byonna n'ebinyonyi okuba nti ffenna tusobola okukyusa tuwadde kasoyi n'afuuka emmere y'enkoko n'afuuka emmere y'ente. Kale mbasaba mwenna ennaku z'omwezi 17 ne 18 omwezi guno ogwokubiri ffenna okujjayo mutetema mwoleso gwaffe ate era mu musomo semasomo ogwakisoboka tobongoota. Kakati mwembusuulwa tobongoota. Yes. Kakati mwembusuulwa yatuwadde omutwe olwaleoga nti abalaalo abagobwa mu mambuka boolekedde Buganda yabadde question mark, yabadde sikatonyeze, tekabadde katonyeze. Ekisooka njagala okutegeeza abalaalo be baani. Bano abalaalo ffe kasooka tukula tumanya abalaalo balunzi bante, si ggwanga wabula abalunzi b'ente. Abalaalo omuntu omuganda asobola okuba omulaalo, omunyarwanda asobola okuba omulaalo, omunankula asobola okuba, naye omuntu yenna atwala ente nga source of living nga bwe bulamu bwe bwonna tumutwala ng'omulaalo. Mulayini eno muganda omulaalo. Yes, olwa abaganda abalaalo bangi nga muganda nga mulaalo. So sigama nti abalaalo ggwanga. Yes. So abaganda be bayita abalunzi b'ente be balaalo. Yes. Ate ku lwaki abakyolo babayita abalaalo? Abalaalo anti kati bo ekigambo kiyinza abanyankola abakiga tubayita abatungi. Anti kati ekigambo oyinza okusanga ekigambo waliwo abalunzi bajja okukola abalunzi. Abalunzi kyanjawulo kamala okunyonyola. Omanyi why I'm raising it? The word abalaalo kifuuse politics. Let me do the submission. Yes. Waliwo enjawulo y'abalunzi n'abalaalo. Abalaalo tuka ku level nti be bantu abakkiriza nti kumpi ente it's everything in life mu bulamu bwabwe. Abakalamujja balaalo, abakalamujja balaalo kubanga balaba nti batwala ente nti ku bo singa abakalamujja baba bazze wano, of course balina ekigambo kyabwe kyebakozesa ewaabwe nga bo, naye ffe mu Luganda tukitwala nti abalaalo. Kyangu nnyo olwokuba nti ekigambo kino ekyabalaalo nga mwami. Yes, yes. Era singa abakalamujja bayiika wano mwami w'omushana n'ente zaabwe ne bajja, era tuga nti abalaalo b'ente bazze. So abalaalo in Buganda is not a tribe. Be bantu abalina herds of cattle nga nyingi abajja mu kitundu nabeera nti obulamu bwabwe bwonna budipendinga ku nte, kwamanya source of income, culture yabwe eri ku nte. Era amawanga mangi agaagala okwefaananyiriza bwe gatyo mu Uganda mulimu abantu nga Abanankole basobola kuba balaalo, Abanyarwanda balaalo, Abakonjo. Ennaku ezo nabira Minister of Tourism nasanga Abakonjo nga balumbi national park yaffe n'abagisazeeko. Niranga butuukayo wadde nga wadde yakugamba nti abalaalo bayingidde mu national park, tabayita basongola wabula abayita abalaalo bayingidde mu national park. So mu Uganda abantu webati bangi. Abantu bano ku lwabwe ente nga bwe mbadde mbaga nti bazitwala nga kyekyenfuna, bakitwala nga kikulu nnyo 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 nnyo. Era bo abantu webati balaba nti ente batuuka ne ku level olowooza nti ente erina right of way. Bubere karamojja ente nga zisala gwoyimirira. Karamojja bwosala ente nga zisala gwoyimirira, ente ne zisala n'olyoka oyita tebazikubira ng'ombe. Ekatuwa ente gikubira ng'ombe? Wano nkutebu nti wano waffe wano. Ono bazikubira. Ate ng'ombe ya nte. Njikubira ne ntekamu ne wayipa paka lebazia n'omulaba onogolaba omulunzi wa wano nte 10 nte 3. Nolaba nga azikuba emiggo. Ziyitewo mangu baziveewo. Ziyitewo mangu ziveewo. Ekyo tekiri mu balaalo. Kati abalaalo ng'eri waffe mu Lukoola ekyankwanzi. Bo bw'obasa bw'ogenda n'olima ewaabwe gw'oteeka olugo ku nnimiro yo, so si bo kuteeka olugo ku nte zaabwe. Ente zirina mu right okulya ebibyo okusinga gw'okunyigiriza ente. So abalaalo obwongo bwabwe amaanyi gaabwe gonna bo balaba nti ente zirina rights zonna. Kakati ekyo kiri wonna abantu bangi abadde balima mu Lukoola, abantu bangi bava ewaffe mu Mityana ne bagenda mu Lukoola okulima ne bakomonga bacomplaining nti abalaalo beeri ente basumula kiro ne zirya wonna. Kati bw'obeereyo mu bitundu byabwe gw'olina okuteeka olukomera ku nnimiro yo kubanga for them ente is everything. Abana ate n'abawana bagenzeeyo
mwe abo benjogerako mulimu abantu abawano nga alina ente ze nyingi n'avaawo n'agenda eyo mu Lukoola musajja muganda nga ye Kakooza ye Luttamaguzi ye Kiwanda n'ente ezo ng'aliyo n'ente ze era naye mulaalo kakati kati abalaalo bano aboogerwako abaava mu mambuka bajja batya bano abantu balina ente nyingi abava mu mawanga agenyi Luttamaguzi mpudde agamba abamu bava Tanzania abalala baavaawa balwareba nze kyenja bagamba nti bano abantu abalina ente nyingi abaamuvinga ne bagenda mu Acholi ne Lango ne West Nile ekyabatwala eno bw'otuuka mu bitundu bino mambusuula bemu ku bitundu ebikyalimu ettaka eddene oyinza okuvuga miles and miles n'olowooza n'okulowooza nti maybe wanti waliwo settlement yokna bantu bonna baliwo tekikyali nnyo ekyo mu Buganda kati mu Buganda bigenze ebyo biggwawo era abamu ku bo abalaalo bano balina omuze gw'okutambula n'ebisi oba either in protection of their cows kyova olaba abalaalo balina akakwate kanene n'emmundu bw'ogenda e Karamojja kumpi buli famire y'omu Karamojja yagala okuba n'emmundu bazijjawo that is another question naye baagala nnyo abantu bonna abalina ente olwomukyana ono ajja kugamba nti basulanga n'amafumu gaabwe nti asula n'effumu nga bwali kuta batalina mmundu of course edda traditionally ate fuwana abalimi si kinene nnyo ne babalaalo n'effumu I think balinga bagezaako nnyo okulwanyisa wildlife okubanga zirya ebisolo byayo so n'olaba waliwo kakiripu ke badde ndaba nga waliwo omu omulaalo ali mu kugema nti naye nga piste muli wano emundu so kugamba kalombolombo kaabwe nti ne bwaba nga abadde musirikale ng'ali mu magye gano agali fomo bw'agenda okuwa ente omuddo oba okugira era aba n'emmundu nokati kati mundu ente kugamba kiri kubwongo bwabwe balina engeri gye bakwasaganya emmundu oba ekisi of course ndowooza kulwanira nte zaabwe ekyala abantu bano bwe bagenda batandika bwe bayambuka engulu eyo mbadde njogera ne minisita wa Northern Uganda mukyala Grace Freedom Kwinyi mbadde njogera naye nemuga what happened nangamba nti bajje waffe batandika okuliisa ente zaabwe zatandika okugenda mu nnimiro z'abantu osanga ennimiro y'omuwemba kati ate obulimiro bwa mu Northern eyo bo bali mu butonotono oyinza okusanga omuntu yali mu muwemba alina eka nga 10 n'alimayo eka kale eyo wakati yono bwe yatanga ente ze n'asanga ennimiro z'abantu nga bazigenze mu kirala so kino kitegeeza nti emmere y'abantu nyingi yayonooneka oba abeerera mu mambuka bwe bagenda mu mambuka ettaka erimu baaligendako obugenzi forcefully bagenda ku ttaka balabulabi ettaka liri awo nga boolabaawo boolirabaawo osanga ebitundu bingi bw'otuuka nga mu national park gye bayita eya upper is a game reserve not a national park n'osanga nga bayingira mu upper game reserve ne bagiyingira amuru ttaka lya gavumenti ettaka lya gavumenti maruzi baali baliwadde madivaani okubanga alina byakolerako kati bwe bagira bo ne bayingira buyingizi mu ttaka bweti lifaana bitu nga balowooza biri awo it's like public land kakati bw'otunuulira kati kiki ekiriwo yes ekisooka kirina kikosa obulamu bw'abantu bangi ettaka lino liriko bannannyini lyo ettaka ly'engulu eyo ne bw'osanga olinganga olaba eryobwe neriri governed by families liri mu lantenia system yaabwe ennimiro zino of course ziriko bannannyinizo Uganda Wildlife Authority evunaanyizibwa ku national parks ne game reserves Uganda ekitongole ekikola ku byebibira kivunaanyizibwa kubanga bwe overgrazing mu bibira kitegeeza n'ebibira bigenda kuggwaawo kati bino byonna bikwata ku bantu bonna abantu bano bajja batya batuusewo batya why this kati ki ekyokukola mambusuulwa ekyokukola ekisooka cabinet bwe yatuula president yawa directive era directive zino zaali 3 directive esooka n'agamba nti ekisooka omuntu yenna ayitibwa omulaalo nga yagenda engulu n'agula ettaka kuba waliwo abaagula ettaka genuinely abalina ettaka lyabwe bagenda ne bagula ettaka nga bukyali era balina byapa bagula ku families ne batuula ne bagula bwaba nga olina ettaka liwagenda ngaoli mulaalo wawano wagenda engulu n'ogula ettaka sooka oli fencing nga tonna lirundirako kwa buli balundirako era babawa ennaku babawa ebbanga lya myezi 6 okuba nti ettaka eryo bali fensinze wooyina obwannannyini kubanga mu Uganda temuli mu tteeka
ligamba nti togula ttaka jingi nze nyine ttaka e Kabongo nakoleyo nga RDC ngula ttaka mu town nengamba wano nja kuzimba hotel. I have land ku Kidepo National Park wabakaramojja but I bought it and it's not under my names. So net kubanga mu Uganda tetulina amuteeka mwami BMK yasinga hotel ennene family ya BMK yasinga hotel ennene mu Karamoja as Africana yesinga obunene ku Moroto. The biggest hotel in Karamoja is owned by ya Bulaimu wanga Kibirige omugenzi owekitiibwa BMK yafa banyini BMK obamanyi hotel ya BMK abamanyi agambye BMK yazimba anti ono ayogera ku Kibirige era gwagamba ye BMK the company is BMK sebo the company is BMK na yego oyogera ku Kibirige takyakugamba nti kagologosi company muraro alinga kyagamba never the information onda bwekiwanda genda maaso okay no kyoyogedde nze ga BMK olwetulaba mu Rwanda group of companies mu Rwanda newankubadde yafa but the company is still moving on. So kyenjagadde okugamba Luttamaguzi nti mu Uganda tetulina amuteeka ligamba nti wantogulaawo wanogulaawo mumukoma wano mumuli Banyarwanda mukoma wano mumuli Baganda mukoma wano ekyo tekiriyo kasoba ne sente zo n'ogula land anywhere. Era directive number 1 ti abaagula genuinely bafensinga ettaka lyabwe. Number 2 nagamba ni aba abapangisa osanzeyo family ya Luttamaguzi eriega nti osobola okupangisa kutaka tuwe ebiwandiike bikakasa nti okwo ku family wapangisaako ayine family yo nga tonatandika kulundirako era nayo fencing ettaka eryo fencingako kubanga it is okay. Nze nnaku ezo nyina bakwano bange mwamugishe namwena ndaba kati olwaleero yayina enteze ekiboganga nyingi bananyini family aba bananyi takanaga nti twagala kukolawo bintu bya pibira ng'ayina okujja enteze waffe azitwala ekyankwanzi nagenda ekyankwanzi n'apangisa ettaka. Problem yaliwo nti mukaseerako okuzitransfera ng'ozitwala ekyankwanzi kuzitwala enakasongola agenda ekinakasongola Kalusu najja kati Kalusu wabeera naga no tokkirizibwa kutambuza nte zino naye era singa wasanga ente nga bazitisse bazijje wali waffe ekikandwa ng'omuntu azitwala enakasongola omuntu kati anti olaba abalaalo so ng'omulaala asobola okuba omuntu yenna. Solution that is number 1 president wera wa directive number 2 ettaka okulifensinga bwobanga waligula lifensingo bwobanga olina wopangisa lifensing kakati mwami Busuulwa solution eno president gyateekawo directive zino zigenda ziteekebwamu abantu abamu bagenda bazigumira naye zikyalina obuzibu abantu abamu bamu tebalina ttaka bali balowooza nti bagende bugezi kati nga bano abagenda mu game reserves bo bali batolina game reserve togenda kugigula kati abantu bano batandise abamu okuvaayo kati zino gunino gyolaba bakomawo bano abamu bafunda nga bagamba kuba neeri talinayo bwannanyini ate nejjali apangisa abamu baali bagenze bugenzi nga alowooza nti alabye bulabi awo ttaka lyabwerere nga bwe twakulanga tugamba nti abaana balizimba mu Lwera twakula tumanyi nti Lwera lwabwerere era ne bwe sirigula ttaka abaana balizimba mu Lwera naye tugenze okutuuka level nga na Lwera terukyali way forward yes sambalaalo abamu abalaalo abacomplyinga na kino directive ya Museveni is good bacomplying babeereyo banga baguze mu mateeka bwatyo ye bwateesa. Njagala kubeebaza mwami Robert Kasibante enkulamusiza nnyo wa Victoria School of Beauty era mu Nabusujju waliwo ne Lawrence Muwonge director wa Buddo Secondary School director sewo gye bali emirimu onaye bwe kyasomshana ensonga y'abalaalo nakuwedde wano ng'ogamba nti abo bafunye ebirungi tusiima Katonda ne bwofuna ebibi omwebazo olina okwebaza bayireyo guba mukisa nnyo n'okuwulira obulumi because n'abangi ku nsi tebaliiwo nabo bandyagadde abo bagenda alisi wakiri singa wendi nga ndi mulamu nempulira obulumi naye nga ndiki nga ndi mulamu so saa birimu tulina obanga tusiima Katonda olw'ekirabo ky'obulamu birina ebigira mu bulamu byebyo naye ate singa bubeerawo kakati mbane noonya munono za Buganda oba tulinamu ekigambo tetusanyuse kubalaba tetusanyuse kukulaba
kigambo mu ekiri naye oyinza okusakika naye tokyogera olaga gosanyusa okuboola is the opposite of kutakusanyusa tukubodde bwe tukuboola okuboola ategeeza buli muntu walaga wagatusanyusa okukulaba okukulaba enono ng'ekigambo nti tusoose kulaba omugenyi bwajja mu nnono za Buganda mu mpisa y'Abaganda tekikolebwa tetukikola kati aboogera bose Baganda oli bwajja tusanyusa okukulaba kati ye Buganda from Buganda because there were various bandos ezikola Buganda and Obuganda obwo buli Buganda bwali bulina kye bukola bwali bulina omulimu gwe bukola kakati oli bwajja tusanyusa okukulaba kakati deno olyoka omubuuza kana alyoka agamba nina ekizibu bwekiti nimukinoonyeza eddagala tutolaba oli nga gyenogabe kakati banange munkumire sinono za Buganda tu kyova olaba wano mu Buganda olinayo akyoli quotas togina nemwaliwa paka mweri mu Kampala katusoke tugende kweri quotas akyoli quotas so therefore bali bwe baba bakoze ekitali kya bugunjufu ali kisho olina okukopa olina okuyigirwako now endala omugunjufu bw'olaba ente osanyuka bw'olaba ente ng'ejjira gy'oli osanyuka one ogenda kugifunamu amata ekyokubiri ogifunemu ennyama ekyokusatu ogifunemu manure because it's an economic activity. Question eri nti economic activity ogenda kujuregulatinga otya. That should be the larger issue because oyina wano aba Somali nga bavuga bitrailer batuukaawo banyina ebitrailer byabwe kati balina n'ekifaawo mu yisito wino mu Kisenyi balina ameirungi bingi bye bakola but temuli nabo and you with them. Yes. So question now therefore in a community eri mu kulunda nte probably fattening these cows ojuregulating otya, how would you relate with it? And Buganda kyeba tusingako. I told you the other day, kunyonyola the other day, that bwe tuva mu lutalo in 1986 wano mwafa nnyo obuwanga Luweero but mwe ne mweraba ng'abawanguzi ne mugenda mu kujaganya. Kakati abaali mu gavumenti yewe batuuka eri okuyomba kwabwe because bamanyi okuyomba. They know how to quarrel, they know how to. Now ne baba wa Northern Uganda reconstruction program NUSAF. NARP. Northern Uganda reconstruction program, I think ziringa 2 or 3. Then ne baba wa NUSAF. NUSAF 1, NUSAF 2, NUSAF 3. That's a lot of money zagenda mu Northern Uganda. Naye wano muli mutulo. Kasitaffe twebaka tulo. So Luweero waayo olutalo tebateekayo reconstruction programs, tebateekayo social action funds, but kakati eri mu Northern Uganda they got a lot of money, but ekizibu kye baafuna ate nabo because you see mwanda badde mulumirwa omuntu wa bulijjo mu Northern Uganda waliwo omuntu wa bulijjo, then there are these politicians the elites bowulirawo ba Jacob bawolanya baani abo badoyogerako kakati those people bwe bafuna ensimbi ezo ne bazinyaga bo baavaayo ewaabwe and they came and invested in Buganda nga banyaze ensimbi ezateekebwayo bo ne bajja wano ne bakola kati bo ne bajja wano ne bazimba ebizimbe ne bagira ne boolaba ekyawolanya n'omugenzi Jacob Olanya ennyumba gye yali azimbe ne yali ewedde kati ngeri atandise okukola ki nga atandise okuzimba. But nja kukirekerawo kakati
But even what ne Jebali, there is no land in Yabacholi. It's not there. Because Nawovaja, Nasoma history, they were called the Luo as Jipil and Labong. To avoid Iraku. Vajana Fumu, my Fumu, Neveyo Misaku Fumu, or Muna Aquata, or Marana Aquata Lili. They also came from somewhere. Nganafe, Namwe, Navara with Twaja. So, therefore, the principle Erinti. Abantu, they are on the move. Population is on the move. One Walwa Ghana, Ngabali Canada. They are there. Right? Yes. Ujakusanga aba Egyptians in over the Egypt and they are here. Abantu bali mukolaki bali mukutambula. In Gulu there is what we call Buganda village in Gulu town. Absolutely. Absolutely. Yes. Now but this problem, Bobo leader, if you are here, a leader, not these political actors or activists, one about don't know ya. Kuwacha abantu bano bali on the move. One about don't know ya. Kuwacha Tanzania bagoba. One about don't know ya bavawa. Tanzania aliye tunula wa bayingire enamba enyingi bwetu eriyoke bagobe. Because you can't buy ingire ne babagoberawo. They went there and what? No, that's not how things are done. By the way, there is even one on the business category fattening. Utan symbol lugeno ngo inentezo nizigena ngaze yongera no yingira South Sudan no iteri no yingira Congo no kirira mpaka le Karbata ate no yingira babera betorora. There are areas. That's why there is a corridor. Kakati problem weva Museveni yagireta ne Singenge. Fencing off. Yes. So a problem etandika bwet. Problem esoka nti waliyo sese fry. Ekijuju. Is it called ekijuju in Uganda? Ekivu. Yes, we call it ekijuju. Kakati abantu babajjamu mu ttaka babifuuyire. Bwe babifuuyira tebabakkiriza badde. Actually, by the way, of course, abamu badda naye nga toyina na right ekuziika mu ttaka. Because ettaka lyonna lyali lyabwe. It was communal more or less. Nga mutandika olugendo kuva mu Tanzania ne mutambula ne muyitamu mpaka mu what you call that corridor. Kakati ne babajjamu ne bafuuyira. Then ne baleetawo idea ya ranches. Policy y'okukola ranches. Kati bwe bawa ranches, these peasants abali mutaka eyo tebasobola kuqualifyinga because one nga wetaka kuba ng'oyina bank account abangi ne banks bali tebazimanyi. Two nga waliwo enamba y'ente gye beetaaga and three ng'olina okuba ng'oyina mu deep okwoza engowa those kind of things. Kakati cooperatives babyanyuma abo bowulira abo baali ba members of parliament be bafuna the ranches. Now Museveni bw'ava mu nsiko actually one of the reasons lwaki yakuba nnyo obote yakozesa abaana b'abalaalo bali be bajja kwettaka ng'abagamba bwe naakomawo mu buyinza right nja kubaddiza ettaka ly'abajjajja bammwe wangi I'm talking about abaali mu ttaka be bajjamu olwa social prize because babazaamu instead bateekawo ranches bateekawo ranching scheme. Kakati Museveni bw'akomawo n'akola the ranch restructuring scheme. The restructuring under Nansasira engineer Nansasira awomene David Prokol. Kati nga bw'oba oyina ettaka 5 square miles abartamwebwa n'aba ng'oyina 6 square miles nga baga okay kale sigazako nnya kati ezo zifuuse zizo naawe ziri ebbiri tuziwe abalala ababadde ab'ekyalo. Yes, kakati bali ne beeyongera obungi ekyalo kyonna n'okiwako 2 square miles gwe n'osigaza nnya. Awo Museveni they have 10 miles and miles of land. Jagamba fencing. This land belonged to the community initially. Ochiraba kakati bwe fencing pressure y'abantu yonna bajje bagipushinga bagiyingiza mu Buganda. But of course Buganda is by geography. Chankwanze ezo na areas Kiboga ichi and yalwanira. Now this brings another issue. Mu biseera bya UPC I was young at this time monitored it.
nga bagezaako okugoba abalaalo bino byowulira mu Northern Uganda ne mu UPC yagezaako okubagoba entungamu ne banyaga n'ente zaabwe ne banyaga n'ettaka lyabwe kakati abaana ne bajoyininga ensiko. Actually some people think that ba Museveni be bakikola mu UPC government yonga njega yeebase esobola okurekrutingira abayeekera abali mu nsiko abanyarwanda bayingira mu abaana baabwe abato ne bayingira mu nsiko. Now eyo koloda ate Museveni mwateeka olutalo toba yali ente zaabwe zamuyamanga okulaga mines we ziri because zaali bakulemberanga ne ziblowinga mines. So now the problem you have is that this mulalo omugata n'omutuusi. That's why I was telling you waliwo omulalo omuganda kyobala muyina omuzigo omuganda. Yes, you have ghee. I think mulunda. Waliwo tulunda. Anton agambye yena alunda mulalo. Omuganda sokobera omulalo. Agambye anti bidya kulimba. Kyobala oli gwoyita gwatuze muganda yuzu tukole mulalo temuyina problem naye. Kijja wano nga bitandise Kayunga ono bamuyita yali agenda kwesimba kuba Nena Duli Karangwa. You remember that? Waliwo omulalo B. What you would call okunyage ettaka under that cover. Of course, most of that area was empty land. Kati nga Museveni alesa idea to fence. Ne kati wenjogera ettaka lya Makerere University eri Nakasongola. Ayagala kuligabe yali gijeko ayagala kuliwa. Now called abaruuli. Ettaka lye Nakasongola Museveni yali wadde balaalo si baruuli. Nze njogera ku kiwandiiko. Kakati therefore bw'oba otunula eno question gitunula eno question y'abatuusi. The Tutsi question. I remember waliwo abayingira Congo, the attack on Kamango. Waliwo obutalo waliyo mu kulwana Kamango nga bagamba maya ADF erumbye Kamango ne badda bwe badda mu biseera bya Kazini ne bakwata National Park. Ne bagigaba anda samufumira nga abasongola babawaako n'abakonjo babawaako naye nga abasongola bafuna kwettaka lingi nnyo kusinga ku bakonjo. Kakati first phase ya question y'abalaalo eno gyoyita abalaalo yali bali bayita abaliisa. You remember? Abaliisa bayitawo ne balabika eri buliisa and nabo bali baagala kuba bakyo ekyabaliisa ekyava mu baliisa Rieje lya Nkunda. Ono Nkunda kwa yowulire Kongo. Kati mu Nkunda mwe muva M23. So I can safely argue therefore that M23 is equal to Batutsi, is equal to Balisa. And therefore is equal to Bararo. Chovola wano, the question of Bararo in Northern Uganda, a full military question. Now, mukulu chwana ate bulijjo mbadde nkugamba tunulire ekifo kyo ekitundu kyo bwe as the political leader mu government efuga ekya Buganda. Yes, because this is your zone. Yes, yeah. Gwogi ki mu tiimu efuga oli bw'atandika okuleeta empalana between you n'ogwotamanyi. Gwotamanyi otegeeza nti between me gwasanze wano kati nze waliwo omuntu gwotamanyi. Yes, it is coming from somewhere naye nze nkusitula otanonga saagala kukulabako gwetonabona kumubuuza you haven't even known ekizibu kye kiriwo but oli asitula mpalana omuntu omuwulidde bamugobye Masaka. You see, there is no way. Let me tell you, Museveni tebasobola kugoba banankana balaalo mu Northern Uganda that style bw'atayagala. Temwandi kiwulira na kukiwulira ezente singa baazirya dda bazitematema bazikuba amasasi bazinyaga Museveni executive order number what takozesagana ezaabo zo babbaza abakaramoja zono tebazibba. You see waliwo science mungi but you see amaze okuyingiza acholies ekitimba ng'akozesa operatives be bano bawogere batoranya abo beyita nga ba opposition when actually they are his operatives. Now akati bw'abayingiza awo namwe nimugamba muyingire olwokaano olwo jjukira nti waliwo emmundu eva Congo. As we speak right now M23 is on the withdraw. Sadaka gyeri egikola ki gyeri egikuba kubisaganisha what artilleries wamu ne drones bwe banalemererwa ate bagenda kulemerwa bagenda kuyingira mu ki they will be withdrawing into Uganda with guns. Kakati therefore this brings me the third question. Tanzania naye alabe mundu
gwe olabe ente naye nga wansi w'ente waliyo ki waliyo emundu kyova olaba n'obote ng'alwana mu ngoma ezo area ezo zonna that cattle corridor mwe mwali mulaba nte ya mulaalo naye nga obote alaba ki yamanya akasuta akamuliko kyobana bagamba ente abakyoli baziba omukyoli ente azibba azitwalewa naye bano de mukyoli agenda okuva wano nga obusungu empalana obukyayi obuliwo between this armed mulaalo who was an indigenous Muganda aine mundu kadogowe nga bwalaba ku mukyoli ayagala amuttirewo because Museveni was able to generate that anger, that hate. Kakati ye hate jakola ki jakomyawo. Every time woliraba a minority, when you see a minority getting endangered, eri bajivumba muvano ayene tuka nawe muvano ono abajura dukola izinga because at the end of the day yagenda okuvayo nga sebya waayo. Let me put it this way, then male Museveni ayomba nabo nga yambadde ebyambalo ebyo bya uniform military gyolabye, but at the same time Salim nga atudde nabo. As this one is saying, I'm giving you 3 weeks and he's ordering a division commander. He's not ordering police. He's ordering a division commander. Salim gamba yeah nasome chwaniko kyo mukulu sale kati nkongedde emyezi ena. You see that game. Now they look at Salim Saleh as their defender, and in the long run they are going to reach a compromise. Amen. And compromise ya Jambia, compromise ya Fumu. Chona chabadagama mulalo watambula, what you call mulalo, and I'm putting a mulalo in quotes. Because if they are in those numbers, Luttamaguzi abadde akugamba ne munde ezirwano, eventually there will be problem. Chovola wo inebizo bya batigiriz, the tigiriz nozo bewulira ebyo. Aba eno nankana afweki ono ja that other country. Yava ku Ethiopia. You know those communities is badao, but then in Somalia those communities are zibadde bit of a problem. Have a huge force which is endangered economically and politically. Mind buli alunde ente baga mulalo wawali bebategeeza ate niwona bwe kiwanda mulunzi nja kutuukayo tandise naawe dakiika speaker naye bwagamba yimirira oyimirira dakiika 12 esebo neyanziza nnyo sebo mukama wange naye nzikiriza nsooka okubuuza ku bansindika mu palamenti abantu b'e Nakaseke mbalamusizaako nnyo abeekapeeka Nakaseke Kaasangombe ekkubo lyaffe lino baalitaddeko era liri namba 3 kwagenda okuyibwa kolasi ligenda kuva Kabimbiri Misinje Zirowe Wobulenzi Kaasangombe Nakaseke paka Kapeeka naye ekisinza okuneewunyisa olwaleero minisitule ya wakisi teweereddwa sente n'ekikumi mu bajeti era awo ekitiibwa Katumba Wamala abadde yecwacwana mu palamenti Honorable Katumba Wamala Jeno nti ye minisitule anaagitambuza ati ekyo nakyo tukitunuulire bannaffe ababaka bannange bentona mu palamenti abantu abawe njagala kubakulisaayo nnyo abantu baffe mwenna be twabadde nabo nga twabya olumbe lwa jjajja waffe Saazi wali e Buyungwe mukulikire eyo nnyo ddala naye ate mu kagundi ak'enjawulo mbadde ntambula mu Uganda nakomyewo kiro kyaleero nga seewulira bulungi naseerera nga ndi eyo e Ruhama tubadde tukebera substation z'amasannyalaze okwetoloola eggwanga lyonna ne nagenza okudda wano nga bambikira jjajja wange yatuulanga wano akiikangano mu lukiiko lwa Buganda Dr. Jack Luyombya ng'afudde nga bamututte okumuziika wali e Busaale e Mubende. Njagala kusaasirako abooluganda lwange n'abalala mwena yes olw'okufiirwako Dr. Jack Luyombya abadde historic era agenza okufa ng'ettaka lye gurupu ya State House yalibba erisinga eryawe ennyana mandooza mulimanyi omukungu yalitwala n'oliteekako kampuni yo era njagala kusaasirako famire ya Honorable Sejjirinya ali bubi era olwaleero tubadde ne leader of opposition w'ekitiibwa Right Honorable Joel Ssenyonyi agenza okumulaba e Nairobi naye nga we twafunye olunaku lwajjo ali bubi nnyo mwongere okusabira mukwano gwaffe Honorable Sejjirinya Muhammad. Mbadde ntambula kensembyayo nva ku investigations eyo ku ttaka lyembadde ndaba eribakayanya ettaka lya Nagriik eriri enjeru eri ettaka private mile
se Maryland government owning ngako Maryland. Ekyokubiri waliwo abanene bangi abaafuna ettaka kuliko ne bajajezi ba ministers kweri ettaka lya Nagurika eriri awo nenebuuza lwaki olutalo mulutadde ku Kahindo Tafire naye nkimanyi ekiri wali kubanga ne mu tennis parliament Kadaga yampanze ogenda okukola report ku ttaka eryo. Ekisooka ettaka eryo nga bwe mubadde muliraba lyeboogerako lyali lya mwami bamuyita ndowooza Seruwo. Ekyokubiri teriri mu Busoga nga bwe mukyogerako liri mu Buganda. Ekyokusatu Maryland government owning Maryland era mu report yange gye nawa Kadaga mu parliament ye 10 kino kye mwazuukusiza nga mulwanagana ne Kahindo Tafire basaba ministry ya agriculture ereete ekyapa ku ttaka eryo teyakomawo n'essaawa za leero era n'abalamuzi ono bamugemeire amanyi ku by'ettaka eryo nayo yalikeberako ne mulyagonja. So bwe muba mugoba Kahindo Tafire kino nkibawaako bubi aba government kino mukiwulirize you should title government lands era sebo kwe nategeredde ne mu reporter yange nja kugiba w'abakulu n'aba parliament ebitongole bya government 98% byonna tebirina byapa kubanga ebitongole byonna n'ettaka lya government eri under Uganda Land Commissioners Trustee naye ne parliament nayo mwentuula omuli abakola amateeka yakajjefunira ekyapa ku kizimbe kya parliament mu Uganda. Ekitongole kimu kyokka ekibadde n'ekyapa ye Bank of Uganda naye ebisigadde byonna era kye muva mulaba bakulu batematema so mwe mbadde mbagamba mu abali ne General Kahindo Tafire agenda kuba ekigo mugende mubuuze justice mulyagonja mubuuze justice bamugemeire mugende newa Kadaga report gye nakola lwaki yatugaana ogireta ku floor ya parliament oba munoonye shadow minister w'ebyettaka Luttamaguzi Semakula agenda kuba byonna ebigira namwe aba minister ya agriculture you don't have any title on that land okujjako nga mwagala okufiiriza gundi ate government does not own Maryland. Right. Namwe abeegindi enowa Esango Bay issue ya Honorable Mpalanyi ne Sebamala bagireese era tugituulamu n'olunaku lw'enkya weekend tugenda gitulamu kuba nayo baagaba nayo acres hectares emitwalo 6 ne bagabana bano abakulu baleesa abalaalo babaye kulya abawunaasika n'oli asika ne wabayo n'abakulu mu government abaaliako ku bantu b'Esango Bay Center timugenda kubawolereza nene mubabba ezo zonna issues tukyazihandolinga paka nga tuzimaliriza comprehensively. Abalaalo mtawaana guliwa kati sebo mukama wange ensonga y'abalaalo nsonga bulijjo otandika wano mu abalaalo mbalike abalaalo bazze wano katiseeza gwe bategeeza kino kyange sebo nga ngenda ku nsonga y'abalaalo bantu mu aba Buganda bwe mutaweerwa ebiseera byammwe eby'omu maaso kazigizigi abasajja abafuga eggwanga lino basazeewo okwegabanya ensi yammwe Buganda nga muli mu kimpwanki bwe babawa amuzungu bwayita buhandouts abalaba baguze sente temukyayogera naye Buganda ttaka sebo ntandise nakano kakulu nkulaba kiguma byonna bikwatagana negenda ku nsonga y'abalaalo naye Buganda ttaka basajjamu abasirise ng'ensi yammwe bagirya mulaba bano abasajja abava mu nsiko z'erweru bajja n'olukwesese okweddiza ensi yammwe Buganda obwavu bwe bateekawo n'okweddiza buli kimu kyonna ekiriwa kisinga okutuluma ffe nga tutambula mwe mubeera mu Kampala okuba nti kati n'ennyumba esinga obubi mu Buganda ya Muganda ennyumba esinga obubi mugende ku byalo mwe basajja mwe naddala be baguliridde abatakyavaayo kwogera nga mwogera ku busongasonga n'ensonga ezikwata ku bantu baffe temukyavaayo kuzoogerako n'ettaka lya Buganda erisinga lyonna n'eryennono lyonna n'olaba nga abasaatuusi balisaanyawo nga musirise ebiseera gye bijja nammwe temujja kuba seefu yadde kaakati mu biseera bino musirise kubanga mwekobaanye ne mwami Museveni ne gurupu ye ensi yaffe Buganda nga bagirya mulaba kakati sebo kino ekyabalaalo kikulu nnyo wandeetanga wano n'ekyogerako ebintu ebisinga mu birabanga bya lubalaato nenkubuulira nti eno ensi Buganda efuuse yakusaatuukiramu nenkubuulira nti n'ensi Uganda efuuse yakusaatuukiramu nenkugamba nti mutunuulira balaalo bano bokka naye mwami Museveni waliwo kyazzaabala abadde abala gye bayita numerical strengths mwami Museveni ne banne batono nnyo wano mu nnamba kati batunuulira buliriza ebigambo byange sebo batunuulira ebiseera byabwe eby'omu maaso okukuuma obugagga bwabwe bwe beegabidde wano ne basapuresinga bannansi mu buli kimu kyonna kakati otuukayo era nafudde enseko ng'aboggola kuwa emmwanyi mbu ababoogera ku bantu baffe ab'emmwanyi mbamanya amanya gaabwe
kubanga akweka oli omusajja oli eyatwala $20 million n'atusiriwaza mbu agenze kwa adinga value ku mwanya. Kakati ffe ne tutunula wano nti omukulu ono mwe gwe mubiibiita kuba abawo obukunkumuka ne mukyamuukirira alina ekigendererwa kiwanvu eri Buganda ne Uganda. Kiri mbalaalo kyekimu gwotunuulira balaalo, it's not about balaalo bokka mwe bemuyita abalaalo. Bano bemuyita abalaalo bano Banyarwanda b'e Tanzania bali 1.5 million nga babeera Tanzania beekweka mu ggwanga lye bayita ery'Abachaga. Magufuli bw'abatunuulira 1.5 million people bali mu Tanzania ne batandika ebyobufuzi byabwe bino bye bakola wano mbu bazimba empire. Nga bazimba empire bakozesa Uganda, Rwanda, Burundi, Congo, Central Africa, Sudani, Somalia nga bakivuga naye nga bakozesa Uganda nga epicenter. Magufuli bw'abategeera n'abaga eno Tanzania eriko bannyini baayo mujamuke muddeyo e Rwanda. Bo bava ogende Tanzania. Bava Rwanda Kagame n'abagamba eno temujja. Bano abawano ne bagamba nti eno Uganda eringa nyumba ya namwandu mujje wano mukole buli kyemugira. Era balina nnanga muntu za wano, balina ne passport za wano. Kakati nze kyenkubuulira sebo singa obadde otegeera nti byompise sibirinaako bukakafu tewali mpise. Nze kubuulira ebigambo byenjogera byange nga Luttamaguzi si bya BBS. Balina nanga muntu ne passport za wano. Nga bw'olaba nti kakati ku international scene batandise otwekengera Bannayuganda buli mu Nigeria omufere alina passport ya Uganda ne buli mu Kenya. Era kati mu Europe okusanga ng'olina buli mu Nigeria gwe bakwata omubbi bamusanga ne passport ya Uganda. Kati bano batandika okubaleeta. Bano abakulu babadde ne program jjukira nti n'abeeritulya bonna babayiye wano. Abantu beeritulya bonna babayiwa wano. Abe Somalia bonna babayiye wano. Abe Sudani bonna babayiye wano. Omukulu abalamu ebiseera bye ebyo maaso n'obugagga bwabwe bwe bakuŋŋaanyiza wano tebubeera safe because of their numerical disadvantage. N'olwekyo alina okugulawo border buli muntu ayingira. Era mu East Africa oba mu Africa yonna Uganda yeyokka gye baggula border n'ojja wano n'okola kyoyagala n'ofuna ettaka n'osuppressinga bannansi n'obakuba. Kati eno ensonga y'abalaalo gye mugenza okwogerako. Don't be fooled. In Uganda there is no tribe called Balaalo. Ayagala numerical strength lwaki abagoba mambuka. Takuzanyira ku tegali mu Uganda. Bano bakuzanyira ku psychology. Nti ono mukuba kumba akuba kisenge emiggo gwe n'odde eri n'ofuluuta. Bano bennyini eyabaleeta tasobola kubagoba wano. Mwami Museveni yabaleeta wano. Tasobola kugoba bantu be. Kati they are fooling you. Musimanyi omanyi statement gye yakola nti babagoba mu Northern Uganda bagaye babagobyeyo. Yagamba nti abatafensinze ettaka lyabwe. Abatafensinze. Era kyatwewunyisa nnyo okulaba nga Ssaabalamuzi Chief Justice ne Minisita w'ebyamateeka nga Mao bonna bayimulikiddemu. Kubanga ffe wano bwe twogera mugamba abo basosola. Lwaki mwate mubagobayo eyo? Isn't Northern Uganda part of Uganda? Kwaffe twagamba mukulu Museveni nti gy'ogamba gy'ova mu Western Uganda naye waliyo ettaka era waliyo omuddo gw'ensolo. Lwaki tobatwala mu Western Uganda? Abalala abonerable bwe bajja eno bajja kukola kikusenga, bajja kukola mirimu, bajja kuzimba. Byonna. Ffe twamubuuza bano bavaawa. Mwami Museveni ne alina intelligence baali babanyonyoddeko abantu abo gye bava. Ng'oggyeko mu ebigambo byamwe bye mwogera balaalo. Mwalimu batuuzizzaako ne mumubuuza nti bano abantu batubuulire kiriyale baggwanga ki bavaawa. Tasobola kukikubuulira. Era ensonga lwaki olaba ne Chief Justice njagala kwebaza nnyo Owinyi Ddolo. For the first time wavuddeyo at least gwomu ku Bannayuganda abatono ennyo abasobola okuvayo ne mulwanirira bannammwe ab'ebitundu byammwe ne wakubadde nti no wali ku mugaati olya. Naye kituuke ku baana abeewaffe. Buli alya ku mugaati gwa Museveni yeekweka eri, buli alya ku mugaati we yeekweka eri. N'omubuuza nti mwogera ku Buganda ttaka. Buganda si bbanga. Buganda ey'enkya yeeriwa. Nga bagibatutteko nga mubongoota n'obukunkumuka bwe babawa ne muzimba obukalina ne muteeka bu bizinesi ne buno obumotoka ne mutambula ne mulowooza nti no you have won the world. Era yamba batulaba abalala ne bajja ettaka bawamba liwambe bagola bapangisa. Ekyo nange kye mbadde nga ŋŋamba nti oba abalaalo bano mu mambuka ga Uganda babadde tebawamba buwambi. Lwaki mubagobayo? Lwaki mubawe emmundu? These people armed.
lwaki gwe bakusange n'ekisosonkole ky'essasa ewaka kuba fye kifuuzamwe Museveni obuzibu bwammwe mwe balogenda ne babatiisa mbu Museveni yennyini Uganda n'olwekyo bw'oyogerako oba oyogedde ku Katonda ffe twamubuuza nti bano booleeta lwaki tubasandikisizza mu Western Uganda ne tulya nti obagabidde ku disitulikiti z'Ekiruhura Entuŋŋamo eyo wali omuddo oguwoomera ennyente eyo simanyi kaberebere eyo lwaki obaleeta wano kubanga bano baagala kugamba nti Buganda nsi y'abasaatuusi buli musaatuusi ava gy'ava alina okwegabira wano abakulembeze abalivuddeyo okulwanirira abantu bonna babaguzeeguze babakompromisinze nkugambye nti Chief Justice ye talina musaayi okuvaayo okulwanirira abantu bewaggwe empaayo amaloboozi g'abantu wano b'omanyi ab'omuzinzi abaavuddeyo okulwanirira abantu babe nga babagoba ku ttaka Luttamaguzi Semakula kati nze kiri wa muzinzi amaaso ku ggwanga njagala kwebaza Ombakali nga maliriza ssebo mu dakiika yange nga tewera baabayiye wali ekayunga agenda yaabwe yakukwata Kato Korido omuli Nakaseke Luweero Nakasongola Gomba ennaku ezo wabaddewo ebibinja bye baayiye ku ttaka ly'amagye ery'e Nakasongola omuli Kayunga Gureta Mpigi kakati ye tugamba mukulu Museveni kino kiri very simple n'abawagizi be bonna tetugaana ffe tetuli balalwa okugaana bannaffe kubanga naffe twali tubunzeeko mu nsi yaffe mu biseera by'entalo naye ate bano abali guided bwe baba nga bazze wano nga banoonyi ba bubudamu mubatwale mu nkambi z'abanoonyi b'obubudamu